Olwaleero ennaku z'omwezi 7 lunaku lwakubiri omwezi ogwokusatu omwaka 2023. Oluyimba lwaffe olunaku olwaleero baluyise n'atendanga Omukama obudde bwonna. Luno oluyimba lwa Father Dr. James Kabuye. N'atendanga Omukama obudde bwonna, n'atendanga Omukama obudde bwonna, n'atendanga Omukama emirembe gyonna ze. N'atenderezanga Omukama obudde bwonna, ettendo lye mu kamwa kange bulijjo. Omwoyo gwange gwenyumiriza mu Mukama, abeetoowaze bawulire basanyuke. N'atendanga Omukama obudde bwonna, n'atendanga Omukama obudde bwonna, n'atendanga Omukama emirembe gyonna ze. Mugulumize wamu nange Omukama, musukkulumize wamu erinnya lye eryo. Nanoonya Omukama era nampulira, ye yamponya byonna bye nnali ntya nze. N'atendanga Omukama obudde bwonna, n'atendanga Omukama obudde bwonna, n'atendanga Omukama emirembe gyonna nze. Mukyukire gy'ali mulyoke musanyuke mmwe, amaaso gammwe galeke kuswala. Kale omunaku yalaaja n'Omukama naye n'awulira, era n'amulokola mu byonna ebyamuli obubi. N'atendanga Omukama obudde bwonna, n'atendanga Omukama obudde bwonna, n'atendanga Omukama emirembe gyonna ze. Malayika w'Omukama yakuba ensiisira ye, okwetooloola abamutya n'abawonya bonna. Mulegeeko mulabe Omukama nga bw'ali omulungi, omuntu amweyuna yeesiimye. N'atendanga Omukama obudde bwonna, n'atendanga Omukama obudde bwonna, n'atendanga Omukama emirembe gyonna nze. Yes. Kibanda omukulu nga bulijjo, mbaagala nnyo, mbaagalira ddala mwenna. Akuume Mukama Katonda.